Nvuddeyo nga Kimbowa Richard nga njagala okutuusa okutegeeza abantu bange mwenna manyanga okubeera nti nno nze kennyini ng'omuntu mu butongole olunaku olw'enkya ngenda kuwaayo management ya ABS TV. Si mu kugiwaayo mbunno oba kiki ne management kunasaze okulw'obulungi bwange ne family kubanga one nali nakwasibwa management eyo omuntu Jengo Andrew nenga nagikwasibwa mu bukyamu kubanga yenga yo omwana omu nkizuula luvannyuma after azinga amaze okutwala sente. So baloya bange already bamuwandiikidde dda Pastor Jengo Andrew atukinga million lukaaga mu abiri mu emu. Sente zino zaatwalibwa mu nfunda za mirundi esatu. Okusooka kwa byonna tulina endagaano ekirungi yawandiikibwa kanso kayiwa kanso wa estate ng'eraga mbuno Kimbowa Richard nsasudde millioni 225 era ne receiving ba Jengo Andrew ne Makula Brian. Ndagaano eno egundi eno yakolebwanga mu March 2021. Sente zino era bonna ne bawitnessinga nga buli kimu kyonna kikwataganyiza. Furthermore, oluvannyuma lwa byonna nga tumaze okutambulako kakabanga twakwasa management bansaba ne baŋŋamba nti no TV nga bwe yali erinako okwo byebanjibwa ebyamaanyi era Andrew Jengo nabeera nti no yantegeeza nti no nkwate sente endala tusasule receipts zino nga bw'oziraba nti no kuliko UBC milioni 16, UBC milioni 16, Star Times milioni 10, ABS TV era nze badde nsasula milioni 7 milioni 7.9 milioni 16 nensasula Star Times kuba TV already Star Times yali egigyeko ng'ennaku z'omwezi 26 nensasula milioni 3.6 receipt yayo yeno nenyongera nensasula Signet nga bwe mbadde nga nsasula ne ABS nga bw'olaba receipts zino zonna kubanga accounts zonna zampeebwa. Kati mu kintu kino bwe nakimadde okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno bazenga bansumbuwa however wadde gundi ono yagamba mbunno nze kennyini ng'omuntu yaŋŋamba nti mwami Kimbowa TV ngikwasiza emyaka 10 naŋŋamba nti no Jengo Andrew wamu ne Makula Brian naŋŋamba TV eno ngikwasiza emyaka 10 njagala obeere nti no gwe kennyini omanaginga oluvannyuma lw'okugenda okwekubira omulanga mu commercial court nga mbagamba nga bwe nali ntaddeyo sente eziweza miliyoni 345 ne mbabuuza sente ezo zinadda ddi ng'ate kuliko ne sente endala ze nali mmanja omugenzi. So Jengo naŋŋamba nti era bw'oba olabye abamanyi obulungi kino kye bayita share transfer. Jengo naŋŋamba nti mwami Kimbowa mu sente zino enaddala eziriyo zenkugjeeko kankusayiningire transfer zange 19 ku shares ze 2 ezasigalamu. So kino kye bayita share transfer enaateekako Andrew Jengo n'asayininga. Shares zino zaalikooko kye tuyita agreement era kiriko nti agreement of shares. Agreement of shares nga kiraga mbuno Jengo Andrew of Abiza Broadcasting Service Limited have sold 19 shares to Kimbowa Richard. These shares have sold to him 300 millions. Nazindaga mbuno yazinguza millions 3. Zine mpapula zakolebwa era baloya baabwe aba estates ne fenna ne tumala ne tusayininga shares na buli kimu. Era bwe yamala okusayininga shares ezo najja ne bankwasa kye bayita board resolution ne baŋŋamba kubanga okutunda shares zonna mu company nti board resolution ebeerako. So kati ne bankwasa board resolution empapula zino zonna nzirina. Bwe yamala ye kennyini okunkwasa ebyo n'amala nannyinyonya naŋŋamba nti no mwami Kimbowa tubadde tusaba okwate TV eyo nga bw'ofuuse director nga bw'ofunyemu shares 19 tukuwadde TV kubanga otubanja sente n'ekyokulala TV eri wansi eyina amabanja na buli kimu. Naŋŋamba tugenda kukwasa management ya myaka 10. Kati bwe yankwasa management alinga eyali ankwasizza ekintu kya bugenderevu nga ŋŋambye muno nkuwadde management ate buli ddakiika ye wali yafuga n'agamba muno ono alesewo so nensalawo ne mbagamba nti bannaye kino ekintu sijja kisobola kubanga nze nali maze okubawa bonga miliyoni zange 345 nguze ne shares 19 na buli kimu. So kati nze olwaleero luno na baloya bange bamaze okuwandikira ekirungi ebiwandiiko byange byonna bibino weebiri na buli kimu kyonna endagaano zange zonna bwe ziri twamaze okuwandikira ABS TV Pastor Jengo Andrew
akomyewo miliyoni 62 kubanga kino ekintu kyakolebwa nga ye ng'omuntu akimanyi nti kyalimuuko embeera eyo obtaining money by false pretense okufuna sente ku muntu mu lukujjukujju bwansooka najja nanona miliyoni 225 n'amala nanona buli kimu. So n'ekyokulala ndi mu kuwoninga abantu abalina emmotoka zino wammanga. 1 emmotoka namba UBK 695W Subaru eyo bw'obanga ogirina ng'oli gy'oli nkugamba nti with immediate effect from today tumaze okusaba already kooti ebere nti emmotoka zino zinzirizibwa mu bwangu batese emmotoka zo zaatwalibwa nga ziraziddwa mbuno zitwaliddwa naye teziri ku transfer gye mbadde njogerako. Emmotoka namba UBA 90W Touareg black in color ekomewo mangu ne Mercedes Benz eriko namba za South Africa KD 53FKGP yonga yo tugamba nti n'omuntu yenna bw'obanga ogirina emmotoka ezo zikomewo kubanga already nga bw'olaba nti amanyire mwebale and company advocates wamu ne bakatumba and company advocates omuli kansa agaba kubanga ye kanso wange already batandise dde omulimu ogwo. So kyeki kye tugamba nti njagala kutegeeza abantu bonna manyanga njagala okutegeeza Jengo Andrew wamu ne Makula Brian kubanga abo bantu bemmanyi ennyo ne Kamira mu bantu abakola transfers ezange ez'emmotoka. Kamira simanya biki short of simanyi linnya lye ddala babadde ng'ajja n'agamba munne emmotoka ne bagitwala ng'abazze okugikweyazikako at the same time ne bamala ne bajja ne bagamba oba tulina kye twagala oba okwewolerako tukolereko bwe katika transfer ne bamala ne bagenda ne batunda. So ezo emmotoka nja zifuna already maze okusaba honorable court okubeera nti nempa olukusa emmotoka ezo nzifune. So starters oyinza okwebuuza nti ebbanja lino lyonna mugenzi ga yaleka yeewoze Jengo yaleka yeewoze era Jengo waba yajja okwewola nga yagamba si administrator wa estate n'obuyinza yabuddiza abaana n'abuwa mutowe sisi ojja okyokukwatagana naye mutandika omuwola ssente kiki yagamba kyagenda okukolamu ssente olwokootuuka omuwola era gwe wali yali agenda zikusasula musasula ki? Okay, webale nnyo webalire ddala ennaku z'omwezi nkujjidde ekintu kino nga bwe kyatandika nti oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa March 2022 gundi ono Makula Brian bajja ne Jengo bonga bo ne bantegeeza nga estate ya TV kubanga jjukira nti already lino ebbanja lyenjogerako ebbanja lyennina neyiga ddala eryo ddyo nalireka erya musumba yiga ddyo nwaddy ebbanja nalireka era bonga bo okujjako contract gye nali nkoze naye eggwako mu 28 October 2022 ebbanja sente zenjogerako Jengo Andrew ne Makula Brian zino sente be babadde nga bazirisiivinga era records zonna nga bwenzikulaze zino zonna empapula nga bw'oziraba era be babadde nga batuula ntino katukole transfer za shares endagaano yange gye nakola neeyiga yiino era ne sigini kye yayiga yiino ye yasayininga nange ng'eggwako mu 2022 yiino era ne tusayininga naye ye yasayininga wanene yesigirita ya Musumba Yiga Augustine. So kino kyo kyaggwa kati we kibeera nti nno kyo nga kikyuli njogera ku kino ekiri current sente ze babadde nga banona okuva mu mwezi ogwokusatu mu March 2021 ziri miliyoni zaali miliyoni 345 bajja okuzikwebolako nga muzeeyiga amaze kufa. Kati muzeeyiga bw'amala okufa nti nno muzeeyiga avuddewo ne bwayitawo kubanga yafa around mu October kati mu March kubanga nze Musumba Yiga bw'amala okufa bannyonnyola bali era nga nabo bakimanyi nti nayinayoko contract yange ne mwami Yiga ey'okukola ku ABS kati mu March nga contract ekyabuzaayo n'omwaka nga mulamba gumu n'ekitundu Andrew ajja ngamba nti Kojja TV negenda kuvaako bagenda tusala TV evaako era nentuuka n'omubuuza kuba nalinga mpulira atera okwogera mu kyaki ng'atera obbagamba nti banaye mutwanirye TV ebeereko ekola etya ne mugamba lwaki TV tebeerako nensasula busasuzi bulamu najja nga ngamba sasula sente era endagaano eno bw'obanga ogirabye eraga mbu nno nalina okugenda paka mu 20 nina okugenda nga 25 August 2025 obulango bwange ne airtime kati najja n'endagaano n'agiwandiikako ko bwe yamala okubeera nti neeyo maze ogifuna najja ne bampa eno ey'emiliyoni 345 yonga egendera ddala paka 2029 kati obwe kyajjira obuzibu nti amala okulaba nga byonna naye nga sente bo bannimbalimbanga
nti sente zituwe zigende zisasule Star Times ne Signet bonga banimba kati bwe mmala n'engenda mu Signet ngenda okutuukayo nga TV yayiga mu mwaka guno mu mwezi ogwokusatu ng'ebanjibwa miliyoni 348 nga tebasasulangayo okuva muzeeyiga lwe yafa na 10 n'ekyo ate nga nebbanja ekkadde kweri Star Times ngolo yabajjako ng'ebanja $40,000 nenzijanga nsasula nze nagenda nenkola ne payment plan nenzijanga nsasula naye nga baloya bange bakanya babuuza nti owange ono ye nga ye temumukolera agreement oba memorandum na buli kimu nga bo bagamba kati budde buno ebiseera ebyo ebyemabega bwe mmanya nti ono mwana sente zino yazifunanga mu lukujjukujju nti talina buyinza bwonna si administrator si kiki nti yazifunanga ayagala nnyimirizeeko TV yateekeko kenjiri yateekeko abantu be bayagala then nga nze ki so nze kyenasabye kyekyo era kyenjagala still ndi ku gundi eno ndi kubeera nti no ndi okay nze koti manyi mbuno already empapula zange na buli kimu kyonna kyonna nzirina zino zonna mpapula kwembadde nsasulira nenkwengulidde furniture na buli nnyonnyodde nze saagala keera ku makya kugamba nti no mwami Kimbowa okujjako bonga bo baali baŋŋambye nti later on TV yonna bwe naba nsobodde nga ndabye abaana abalala beneficiaries abalala TV bajja gyenkwasa mu kiseera kino Andrew nkulaze nti yali yanguzaamu emigabo gye 19 olupapula lwa transfer of shares era nankolerako nandaga resolution za boards na buli kimu kyonna returns buno olupapula kweruli then ne bamala ne bampandiikira nako namala ne bampa nera TV webadde baali baginkwasa emyaka 10 naye nga mu bigambo ngagamba buli dakiika bwagamba akugamba nti no gwe take 10 years tewali wasobola kujja nakola bwati take 10 years so kubanga yali yagimpa era n'ekifo ekyo kwetudde twali twawandika agreement naye nga mpangisawo bupangisa sente zemmanja mu kamera manja emmotoka 3 ne miliyoni 621 ekino kyagamba nti yakusitula n'akutwala mu famire yawe ne mutula ne baganda baabwe ne mukkaanya kituufu oba togendangako mu famire issues zaabwe mu family issues it is of recent nga maze omubuuza ne mugambo wange ekya transfer temukigira ekya memorandum egaanye transfer bwe twatuuka mu URSB batugamba nti ate sise transfer zino batugamba nti sise yasaayo dda caveat mu URSB kati nga 5 omwezi guno ye nga ye ne mugamba nti sigina kintu kyonna kyengenda kwogera ngenda kwekubira entuulu mu kooti n'alyoka ayita family meeting naye ate nayo nga bagiyita byakiyaaye nti empooye wooye kubanga bo baamanya so nze family yaabwe sirina nnyo kyenjagalako kwogera naye omuntu gwe nawa sente zange mumanyi Andrew Jengo ne Makula Brian mukwano ki yes okay one olunaku olwaleero mpandise ebbaluwa entongole era bonga bo bagambye nti no ndi depressed ndi biki mpandise ebbaluwa entongole ezaayo nga nze nganza bweva mbuno yali teyampandikira bbaluwa nempandise mu butongole lwaki njagala tukole kye tuyita inventory report ze miliyoni 287 nti kuliko miliyoni 19 ezagula ebintu ebiri mu studio cameras biki ntebe sofa enkoda computers na buli kimu kyevola banti nno nze muwandikidde mu butongole nga musaba nti nno as of today from 26 and as of today sente zennaakakwata n'enteeka mu TV ziri miliyoni 287 era nenzimutemera so lwaki nkugamba nti nno twagala tugizeeyo olunaku olw'enkya kusaawa 4 ngenda kuyita abakozi however nti naabigaanye agambye nti ye TV oba naye nganze bwagambye nti ndi depressed simanya biki nti ndi desperate kubanga naye TV atagiganye kubanga tubawandikidde ne tubagambye nkya management ebeerewo naye tubaddize TV tubale n'ebintu biki bye tutaddemu n'agamba nti ye nga ye TV tajagala nti tewabaawo omuntu yenna ajja wali manaki Jengo kyemusaba kiri ekintu kimu because is away ya bino Jengo sijja kusaba Jengo yekka ne Brian Makula Brian alinga personal assistant we ne buli kintu kyonna ekibaddenga mu transaction y'essente nga Brian yasooka okugenda Brian
okutunda ebyobugagga by'omugenzi ekyo sikimanyi kubanga Brian ye personal assistant nga bw'ogamba nti no deputy era nga ye bw'oba okigenderedde ezimu agreements nza zibalaga nga Andrew yazirecevinga bwe baali bakola transfers z'emmotoka ne bakamira nga nzeke era nabo ne mbagamba bo nga bo ye nga ye yagirecevinga emmotoka na buli kimu yenga ye Jengo sijja kukyogerako kombuno babyakola kyoba byabegatta naye nze kyemmanyi essaawa zino bwe mbanga manja era kyebula ntino kyensabirira kooti manja makula Brian ne Jengo Andrew Jengo gamagezi gemuwa ntino 1 yenga ye si kyakuva mu malala oba si kyakola ki oba si kyakola ki wabula 1 kyensaba kiri ekintu kimu njagala Jengo amanye nti no sente y'omuntu osobola kera ku makya n'okwata maali ya muntu kati nganze nti no gizanyiremu nti no omaze okuŋŋamba nsasuddeyo sente enkalu miliyoni 345 nkutte miliyoni 287 nzitadde mu TV onguzizza shares nazo za kiyaaya ate mumaze mwekobanye ne family muzitaddeko oko caveat mu RSB miliyoni 3 nti gojja kuloza nti no nze nja fiirwa akawumbi k'essente nsigale awo ntuule. Andrew, I'm warning you. Njagala okere ku makya gwe kennyini oba sente zange wazikolamu ki oba sente zange wazikolamu ki. First of all, I want to refund back this money. Secondly, to abantu bonna abakwata ku mmotoka yange zo zonga zo nzagala zibeere nti no zikomyewo. 2 manyanga n'ekyokulala kwekubeera nti no TV ekintu ebiseera ebisinga obungi kubanga mwe bantu abadde nga bakola ekintu buno nkukwasiza management ya myaka 10 ate bwe mumala ne mukola ebintu byammwe ogenda wali ku TV nti naatera okyalagiranga bosi bwe bati bwe bakola ebintu anze ebyo sibimanyi ebyabo. I'm talking to Jengo Andrew, not pastor. Njogera nga ku Jengo Andrew sogera ku bya pastor. Nze sibimanyi ebyabo. Anze simanyi naye bonga bo sente zange oba bazikolamu ki oba ya renovation ya church kubanga ne ku TV nze sibimanyi njagala bwagazi sente. Emmotoka yange Subaru 1 yagisabira oba yangamba mbona agenda kujiwa girlfriend we yangamba agenda kujiwa girlfriend we motoka Subaru era yangamba nti girlfriend we talina motoka nti aga girlfriend we abiri nti navugamu so kati eyo gye basembye twala mu mwezi gw'okubiri so emmotoka endala bakamira be bazitunda nakitegeerako nti no kamira emmotoka eri eyagunji eno yagitunda emmotoka eno benzi nayo yatundibwa naye kirungi yo omwami yagula benzi namusangako okolemuwa amatala netushalinga naye namba era ye akyagumye yaŋŋambye nti mwami Kimbowa wonna emmotoka wojjagali agenda giteekawo wali then nclaiming esente zange. Okay. One emmotoka eya gundi eno emmotoka ebbiri zonga zo teziriiko kaadi zaazo nzirina kubanga nkunyonnyodde nti muzitwala be bantu abajjanga nti tuweeko ku mmotoka eno kati ngeyo Subaru yaŋŋamba nti alina omuntu gw'ayagala abeere nti naavuga kati emmotoka benzi yo nga yo bwe yajja bajjansangawo nti kojja gituwe tugende tutambuliremu uko ne mugamba naye emmotoka engeri gyeriko ennamba ze South Africa ne ŋŋamba nti nonkutte emmotoka eno ne nteekako n'ebipapula byayo kwetambulira nyina okulya nti ate bagitunze emmotoka Tuareg bonga bo bakinsabanga muntu nti mbakolere transfer nti kuliko oko sente ze baagala okwewolerako ku mmotoka eyo bansalaka kodiyo ne bagamba emmotoka gyewolerako oko basasule emmotoka ezo 3 nzagazitunda oba batunda oba bakola batya batayimiriremu kati ezo share transfer memorandum okiraba zino zonna mugende nga mujjako ABS television nga 3 ogw'omukaaga payment 2 million then kino 3 million era nga 19 ogwokuna Kimbowa Richard yagira sine Star Times reconnection kano mukakwate nnyo Star Times reconnection Star Times reconnection zize empapula konna kwembadde nsasuliranga zizo Star Times reconnection era ne Star Times kati kino kiwandiike body resolution okumanya bana abaana bagenda kwesiba nti aga revival agreement tenancy agreement mujja mukwataka na tenancy agreement kakano ngandaga nti Kimbowa Richard andabizaayo aga revival andabizaayo nti ngenda kusasulanga miliyoni 12 okupangisa eyo church 12 millions the rent payable
of 12 million era n'asayininga n'abeera nti n'asayinize million 12 nti ze ŋŋenda okusasula wano Jengo n'asayininga Jengo Andrew nga landlord ekizimbe ekyo kibadde kiragibwa nti nno nze nga nze wenkolera mpangisawo opangisa ndoza olaba amagezi g'abaana abaana nti baali bantega akakodiyo nga buli kimu kyonna bano abaana naye sharing of transfers actually Jengo Andrew wano kyali kiraga nti nekirungi lawyer waabwe yakigira ne tusayininga guno bw'obanga ogenda kubayinga transfer of share stock Jengo Andrew shares yali ayinako n'anguzaako shares 19 million 3 era ne agreement ya shares njirina eraga nti no shares zino bazinguza million 3 so kati okuva nga kati nga 23 omwezi ogwokutaano era n'ensasula million 10 zizo nga nsasula signet wano nasasula million 16 kati okiraba nti byonna mbadde nga nkwata sente buli mwezi era ne bakulaga olw'okuba bano abaana obalaba nti board resolution kati board resolution babadde bagikola ati bo baatuula okitegedde Jengo Andrew nti company hereby approves the transfer of 19 shares okiraba ne bakugamba nti mu board resolution nti the company hereby approves the transfer of 19 shares by Jengo Andrew who currently holding 20 shares ordinary shares to company to Mr. Kimbowa Richard okitegedde eno share board resolution kasiteekolebwa kitegeeza nti nagula shares zino mu mateeka